Omuyimbi Shiba Kalungi kw'ossa ne mujjawe munnange baasiimiddwa olunaku olw'eggulo ng'ani abasiima omwami waabwe Jaffa. Yavuddeyo n'abeera ng'ate abasiima ku lunaku lw'abamaama. Jjukira nti mukyala mukulu yamuzaalira abaana ab'obuwala abalabikira ddala obulungi boli mu kuba nti naate olaba awo. Ate nga ne Shiba Kalungi yamuzaalira omwana ow'obulenzi munnange gw'ayina omu bw'ati. Okitegedde nno mukwano. Kale n'ensonga bwezitoze weziri Shiba Kalungi essanyu munnange lyamuyitiriddeko oluvannyuma lw'okuba nti naate olujjudde lw'abantu omwami yavuddeyo n'abeera ng'ate amusiima. Jjukira bangi babadde bagamba nti Shiba Kalungi Jaffa yamusuulawo, simanya yamulekawo, simanya tebakyakolagana. Okitegeera naye ekyokuba nti yavuddeyo ku mutimbagano n'abeera ng'ate naye amwogerako kiraga nti ababiri bano bakyakolaganira ddala bulungi. Katubeere nga tweyongerayo tugenzeeko ewa Pastor Rosias Bugingo munnange avuddeyo n'abeera ng'ate abaako by'atangaaza. Jjukira nti no Susan Makula ayina omwana omulenzi oyo. Okitegeera kaakati asiwa Pastor Rosias Bugingo oyo omwana yajja ne maama we. Okitegeera kale nno Pastor Bugingo yagambye nti ye talina buzibu bw'abanga omwana ono munnange akubidde ku taata w'essimu n'amubuuzaako, naye kyatayinza kukkiriza ye taata oli okuba nti naate aweerera omwana ono school fees. Okitegeera mbwe ebyo byonna ebirala munnange Pastor Rosias Bugingo yabikwasaganya akatambi kaaka. Nenyumiririza nnyo mukyala wange Susan Makula. Tulina omwana naye omwana alina kitaawe. Tetuna kye tusabayo ewa taata okuggyako enkolagana. Omwana akolagane n'omwana, taata akolagane n'omwana we. Ndi taata atayinza gamba nti batuwe wadde shapena wadde penso. Era wakati oyinza gamba nti si nze taata we, nze taata we kubanga nze bba wa Susan. Naye nkubiriza Susan buli kaseera mu luwummula naye mukuddayo tetusabayo fiize wa taata naye mukubiriza ne mugamba amukubireko. Kyanamuwa kiyambe ye nga ye bino ebisigadde byonna byange. Bw'abaako kyamuwadde bagandi aweereza sente oba za fiizi oba zaaki mugamba tezigenda kusasula fiizi nze nsasula nze taatawo. Ziri ze baakuwadde oba ogulamu ki oba okolamu ki, naye ne baba taata takuwadde sente akuwa ekigambo agambe genda taamu ebeere bulungi. Era nze nzikiriza titwali baawukana nga tuwali nsonga, ate abaawukana tibatandika nga bamanyi nti bali yawukana. Naye bwe mwawukana ensonga zammwe muziteekenga eri abaana bammwe batoole omukisa gwammwe mwembi. Taata fubanga bw'osobola maama w'abaana bo bw'abajjaali mwayawukana alina amaka malala nawe olina amaka malala, bano be mwazaala naye babeere nga boogera ne maama waabwe. Maama fubanga bw'osobola omwana oleme mukuza nga tawulira ku ddoboozi lya kitaawe. Abaana abo lwakuba teboogera naye babeereyo ku masomero ng'abaana banyumya ku bataata ne bamaama. N'anoonya ekyokuzaako awo ne kimubula. Bw'aba takutidde najja n'akubuuza, nnaku zino abaana bakalukalumu okusoma kubakaza balina confidence. Ayinza okubuuza naye ddadi ebya mami tombuuza tomukayuukira.
Bwe tweyongerayo ate Chosen Becky yakoze eki Uncle Chumi. Uncle Chumi avuddeyo n'abeera ng'atabukira omukazi ng'alyoka amugamba twogera ku Chosen Becky gwe batabukidde mbwazaalazaala nnyo. Bane omuntu okuzaala nagwo gwafuuka musango. Omuntu atakusaba school fees lwaki oba tomuleka n'abeera ng'azaala abaana be ye nga bw'ayagala. Okitegera kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. Becky gyebaleko kuliko omwana kati ozaala ovuganya na kamyu kuba kati olina abaana 8 mu myaka 3 enkola ya kizaala gumba wagyesamba oyinza n'okutugeya gireeta ozaala olinga ali ku promotion simanya na ba sponsors ani yakutuma abaana etteeka lya gavumenti olijjumbidde. Clap for you. Mwena mugambe congratulations to you. Thank you for pushing another baby. Oh my God, Chosen Becky. Can you stop pushing another babies? Oyinza okulekerawo okuzaala kanzire mu Luganda. Kuba n'ebitabo wabira bakatono. Chosen Becky. Oyina okusaamu ssente nti ozaale oba enzaale ya kizaala gumba gy'otamanyi. Kakati nkubira omulanga abasawo mwena abajjanja ba Chosen Becky mu by'okuzaala mukube empiso ey'ekkomi alekerawo okuzaala oba mumuteekeko akaweta ku nnabanga. Ye kambuuze goolo yo ey'okuzaala eri goolo ki? Kuba tuyinza okusitopinga okuzaala kumbe nga gwolina goolo yo y'abaana 4. Mukama Katonda wange yani akwebakako oyo alina amaanyi ga buli lunaku. Kuba naligambye nti Dr. Amiri ali eri mu restaurant ze aba mu kufumba piraawo yasalawo ebyalavuzo n'abivaako kata kyawunya laavu awunya butungulu era omutuukako nga yenna awunya piraawo masala. Mukama Katonda wange. Penge wuno avuddeyo munange ku nsonga za Shamim Malende. Ensonga za Shamim Malende munange tezinnaggwa. Bangi bagamba nti tabadde mulwadde. Ate abalala bagamba nti mu ggwanga abaddemu. Ate abalala bagamba nti ono munange struggle yagivaamu dda abuzaabuza bantu. Kale katubeere nga tukuwa ku penge. Naye mmwe musuubira Bobi Wine okujja abagambe nti oyo muyaayo si muyaaye. Bobi Wine ebintu ebisinga abalekera dda mmwe mwetegerere. Era nsasira bali mu kibiina kya Nuupu nga bawooza simanyi leave our leaders. Bobi Wine we yatuuka. The man who had to run for his life ne family ye. Yabaleka mwetegerere. Ebirungi mu birabe n'ebibi mu birabi. Mwogere ebirungi n'ebibi nga mulina obuvumu. Kyakola yakimala dda. Kati bw'olaba emiguunu egyoza leave our political party alone. Eno ye time osobola okubeera nga weetegerera ogambe bwe bagamba nti gundi musezi osobola owakana. Naye nenkya ne bajja ne bagamba musezi era oyinza okuwakana. Naye singa emirundi giwera mingi nga bagamba omuntu n'oyo musezi olukesa n'ogamba naye waliwo ekitali kituufu. Olw'ensonga ewabeera omukka tewabula muliro. Buli kintu kibeera n'ensonga lwaki kibeerawo. Era abantu balina ensonga lwaki babeera basuubiriza. Tandise bwendi. Omulama guno abasinga badde baatidde dda okwogerako. Nenze kangogereko. Nze bampita Penge. Sijja kulinda Bobi Wine tugamba mu kino. Nze nja kugogerako. Nga sigogerako dividinga bakulembeze baffe enjogera nga wempulira Penge. Eno video ebekosezza eno ntegeera yange. Sirina kigendererwa kyakubeera mu nno zitattana erinnya ly'omuntu nze bwenti wempulira. Era byogenda okulaba oli waddembe okusirikamu n'otaviewinga video eno. Ngenda kukuwa sekendi 2 nange nsirike. Kitegeeza ako kakenzisiza ekikoowe gireke oba genda maaso. Sisuubira muntu yenna kuyomba. Eno ndowooza yange. Shamim Malende batandise okudiscussingako. Shamim Malende afuze Shamim Malende. Naye nze ngenda kuteesa bwenti. Bobu mala akugamba nti nno basirusiru abakkiriza bannabyabufuzi nga kuddiremu nti bali mu matigga oyo yenna omwana w'omuntu ayeesiga politician. Kuba politician yakugamba by'oyagala kuwulira. Kati w'obiwulira ng'omuwa omutima gwo n'omwoyo gwo ng'omuwa akalulu. Bw'amala okutuuka biba biwedde.
Munnabyabufuzi abanga omusawo w'obwongo nti asobola okukusoma obwongo n'abamu empiki za kukiika kati wakukiika empiki gy'ayagala gwe gy'amanyi nti obwongo bujja kuba butebenkevu nene empiki nga gw'omanyi oyo ye mutuufu. Kyovola abantu bagamba nti weesiga munnabyabufuzi ne Bobi Wine kigamba nti weesige mwoyo gwo. Weesige mwoyo gwo. Tosuubira Bobi Wine kujja abagambye nti alinamu kawookomi mu NUP. Bobi Wine yakola kyaggwa dda ate kati we yatuuka kiri gwe gy'oli okwetegeerera. Okiri ku makyogane kino kikyamu bo omusajja yaddukwa ne famire ye n'ataasa obulamu era gy'abagambye nti eno mbwa nti eno nte ono ye mutuufu ne mukyamu. Kati we tuli ku next state gwe nawagira Nuupu FDC oli kaseera ng'olina okwetegeerera. Tofaayo how you sound oba osawundinza otya mu banno tebalina kye bagenda kukugasa. Uganda buli omu aginamu omugabo eyo nsi yo. You have a right okubanga wasabu mission yo wango ine endowooza ye bandowooza yo kyobamba agambye nze nandowooza yange ku Shamim Malende. Shamim Malende nabuteekako ku Facebook yange ne musika edda yali mukyala yeneegombesa. Yali mukyala gwe nalaba nga talinga li materialistic. Nze nina nnyo omukyala nga alina enviiri nyimpi alina engeri gyansikamu. Nze njagala nnyo abakyala bataba na nviiri mu byonna bye bakola buli sekta. Kasasa nga omukyala alina atasaba na nviiri mwagala nnyo obulamu bwange. Ate kati ono yajja asala kawalaata kennyini so si munna asala buviiriviiri. Ono yajja asala kawalaata naye nga munnamateeka. Nga munnamateeka muki mukuukuutivu. Emirimu naye agikola bulungi ye. Mu kusooka emirimu yagikolanga bulungi ng'oba oliawo nga yoyo Malende azze kununula abaana mu kkooti era abasinga yabanunulanga. Mwana nno yali tannagenda mu paaliyamenti ensuubira era nga abasinga bonna omuntu ng'alina kyagoba emirimu gyonna agikwata bukwakku era akola bulungi. Malende olw'okuba yalinga alina emirimu gy'atukolera mu kibiina ng'okubeera ng'awolereza abaana baffe bafuutu sooja be basibye. Kyawaliriza abafuutu soojaz okumulonda n'abantu b'enkyukakyuka ne bamuwa akalulu mu kisanja kye ekyasooka. Era Malende muntu gwe nagamba nti eyali mwewedde tuleesa akakazi kannyasamenye nnyo namu nti nnyasamenye nnyo akakazi akakambwe akamanya amateeka tuleese Malende. Posti zange ziri ku Facebook sibalage gwiza ngere ku Facebook. I was a big fan of Malende way back then. Katonda n'agenda amusoomooza quote Malende n'alwala. Malende bwe yalwala ebiseera byabanga bizibu nnyo. Nze siyenze muntu awakanya obulwadde bw'omuntu bwe batya abamu bawakanya obwaseggirinya mpaka bwe yafa. The living example was Alex Mufumbiro Bambi. Mukama naye amusaasire gyali naye asooka n'awakanya obulwadde bwaseggirinya siginya kumbe bambi mulwadde mpaka bwe yafa. So siyenze muntu awakanya okulwala kw'omuntu quotation tomunkwata bubi. Malende bwe yalwala omulundi ogwasooka omuntu yenna asobola okulwala. Abakulembeze baffe bakyalira Malende, Bobi Wine ne bamusiika ne bamusomera edduwa nga ebintu biri serious omukyala mulwadde. Naye saamanya yalwala paka bbanga ki. Naye kyemmanyi almost bw'ombuuza entuula Malende yatuula mu paaliyamenti ntono egyo emyaka 5 egigenda wezizwi nga simanyi kiki kyalwadde. Abalala butwa baffe n'abasinga tutambulira ku koodya baamuwadde butwa. Ekigundi kyonna emyaka 5 egitumuyitamu wecwi. Naye ffe twava ne Saida Madaale tugamba naye omanyi omuntu okumala emyaka 5 bweddu nga talina baaweereza abadde just ekirwadde kimuluma oba alina ekirwadde ekimugoya embiriizi aba asaana awummule kuba tulinamu emiti gy'emito egy'amaanyi giyinza okutwala mirimu gye. Teri muntu ayagala kulonda mubaka naye nga tamulabye mu woofiisi kuba bambi ajjanjaba kirwadde. Nze Saida Madaala n'abantu abalala twabe tubagamba nti Shamim Malende tumwagala nnyo atukoledde emirimu mirungi nnyo naye ofiisi gikwase ku muntu asobola kuba mulwadde. Bino nno mbyogera omukyalo bali Nairobi. Bweteyongerayo King Sahawuna avuddeyo n'abeera ng'ate alabula maama wa Palaso amugambye nti nnyaba abaana bo wabakuza bubi naye kyonna ekiyinza okumutuukako olw'ebyo byagenda ng'alwanalwana totunenyanga
King Sir bw'ati bw'avuddeyo n'abeera ng'ate agamba ku maama wa Palaso. Naye mu abazadde b'abaana abadiringa n'abo abantu nga bakola effujjo nkiddamu bazadde b'abaana abadiringa n'abantu nga bakola effujjo temugenda kutukaabirira ng'abaana bammwe beenyigidde mu ffujjo ne bafuna obuzibu. Bazadde b'abaana muganya okukuza abaana bammwe mulese abaana bammwe bajje mu buvuyo obuli e Kampala wano bafumitefumite abaana obuso famire ezaffe zikaabe kuba gwe wakuza omuniga eyo geemu nkulayirira nfu ffe tusange tubuuzeeko tulamuse tukulamuse tutambule tugende gwe wayayuka tewayayukira muntu tewayayuka kutugoba mu kkubo tewayayuka kutugoba we tukolera muyaye eggwali eyo newoneetunga obuso butusibeko tewayayukira ffe nze bampita Semanda erinnya eryo ligwayo Semanda agamenya embazzi genda okinoonyereze mu Buganda. I'm a very humble man abakolaganyeko nange paka kuba boda b'oku kyalo kino bammanyi. Sewa sirina kyenfiiriddwa mu kweyisa bulungi eri abantu era sirina kyensuubira nti nyinza okifuna nga neeyisa bulungi eri abantu. Tonvuga kunteeka mu bikalakita byo byakwesikaasika bitogiye. Bakyali bange mbaagala nnyo mwana neetondera kyali wange ani netondera kyali wange webbaala oyo Supremacy Fugita nkwetondera mwana naye nalina okwerwanako sayina ndagaano mu nsi zirina kufiirawo nalina okwerwanako so onsonyiwa ku byetakunyumira naye ndi happy nti family yange ekyandaba nagwa mu pulaani y'abafala kwatagana ne gavumenti weebuzaabuza oyagala kuntuga nzuuno gobadde osuubira nti muganda wo gwotogogolanangako naye amazima gennyini nga ne mu mbeera ebbanga lyonna nga yeetaaga okudduukirira obadde ng'odduukirira obadde ngawo. Nze empeera yange ndigifuna wa Allah ntunze gudulaavu eri bakyali bange bonna era ndi satisfied ku mutima nti bakyali bange ebbanga lyenkolaganye nabo nwanye nnyo kuleetinga obulungi. N'ogenda ku mikutu okwo ojja kundaba ebifaananyi bingi nga nyambadde saati za kyali wange okulaga mwagala simenako problem. Simanyi agala kunsinga muki gotogombangako nti nkusinga nze sikirako nagamba nti nsinga kino mu kino nze ne competition nze tunula wano en office yange olaba za awadi wezi nze niza awadi tebazimba sibirinako sirina competition gye era tondabako nga nkaayana sirina competition gye njagala kubaamu nze mbeerawo ku lwa bannange nti wempita mu bantu abanyigirizibwa ne baŋŋamba ensonga zaabwe nwana nnyo nti ze mba addressinga platform yange ebe n'omugaso. Bwete tambula badde mulabi mulungi olekwe kumina ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.